tebakulimba nga nti omubaka wa parliament asobola okuyamba okujjako Museveni. Era gwe buli mwaka gw'osindika mu parliament musindike ng'agenze kulya gw'obadde okimanyi nti Segirinnya mu kumuleka mu parliament alina omukulu gwe yawa milioni 4 mukulu nnyo mugagga ye nannyini ssente yasaba Segirinnya milioni 4 okusigala mu parliament. Sente basikayi baabo be bazivuga olw'empapula naye gwe omanyi nti okuyamba omusajja omunaku nga Segirinnya okumuleka mu parliament omuggyako milioni 4 obadde okimanyi nti okumugya mu kkomera era bateekayo milioni 2 ate nebyenjogera nze mbawa bwino nze na bwino omutuufu. Segirinnya okuva mu kkomera spendinga milioni 2 ne Alan Sewanya n'oyogola. Segirinnya okusigala mu parliament ayina bwe n'awadde omuntu nga yeero yogeza jjo ku TV yamusimba milioni 4 yabba omwana milioni 4 kati yefuula amulumirirwa muntu munene mu ggwanga omulimu gwe gw'omutwe ku lyanguzi obbi akasajja kabadde kanaku okaggyeko ebina okwongedde stress final kalise mu parliament nga lwaki otwala ebina kaliki kasajja kajje kalye omusajja kusente kyokana omuntu gwe twogerako ayina 2 billion shillings okumanya tuli muntu ali kuta bintu bya nseno milioni 4 oli amugamba zokoleka mu parliament mpa milioni 4 sente ne bazivuga ne bazitwale oyo omuntu basikali sojja bazitwala. Kakati njagala tuggula obwongo banna Uganda bino mbibagamba nti Uganda ejjudde bafere either mu opposition oba mu government bonna baki bonna banonya sente. Uganda ebulamu omuntu ayagala abantu bana abanaku abajja mu mbeera embi kyokka ekisinga okwasa ennaku abafere basinga okusirwaza abantu babagoberera bw'ovaayo kwezi saawa zino ng'oli kumulama mutuufu ng'oyogera mazima bajja kugamba walidde kuba balina kodi yembagamba buli ayogera amazima aba yalidde kyokka nga Katonda agenda kukumira bannayuganda mu busirusiru agenda bakuumira mu bwavu agenda bakuumira mu butoletole lwa butategeera. Bannayuganda bamala kwekoona biringa mbuzi babitwala kulya byo bigobera kweza wamma tebyebuusa mu Uganda yekwezi gyatwala yewa zino mbuzi bannayuganda mbuzi nejira bagambye mulumbe nga bakuba n'obuki bannayuganda muli mbuzi kubanga omanyi lwaki mbuzi tosobola kwebuuza nti ekigenderwa kya bajjo kiri kituufu ayagala kutuleetera nkyuka kyokka ayagala kukola kufuna sente omuntu ayagala enkyuka kyokka omulaba nali masapa okola ki kwezi va wano nga weefudde falo balimbe limbo bateekemu essubi Museveni omujja konja bonna bajja kugoberera kola ebintu bibiri wana nnyo Kyagulanyi vuma nnyo Museveni yakola following gy'olina kakati ojja kumala kubatomezo bagambe nali mufere nti ekizibu ky'abannayuganda bategeera leeti tebategeererawo emanyi lwaki Museveni abafuza emyaka 4 Semogere yajja n'abatomezaayo gye batomeza 10 Sebaganda n'abatomezaayo gye batomeza Besigye n'agezaako kyagezeza naye nga bo tebagamba tuwagira Besigye n'ekiggwa kitya abaana ffe baana bafiride mu makomera abaana ffe basibye obulumi buno tubukozesa butya okujja Museveni mu ntebe banaga hooliganism kwezi kintu busiru kintu kibi bannayuganda basiru abasinga naye kati bo bakola ki ati kakati balina kuba kuzuukuka bannayuganda balina kuzuukuka kumanya bafere wano bw'ojjanga oyogera mazima nga bajje tebakwagala kubanga opposition ekubanga ogirinyira mugati na Museveni akubanga omulinyira mumanyi lwaki mugasina Saidi lwaki mugamba sina Saidi nze kimpagiza nuupu ntuloko yeyogera ku bizibu by'abantu abangi ninayo njogera ku nsobisaayo kyekinvunaanya ekintamya Museveni nti yali mu buyinza yanyigiriza abanaku nze sikyaddamu kukola na Museveni ne bwe ndisigala ku mazima omuntu omu yampita era gyo badde bampita kusera tolinengana era gyo abana abantu by'obucupa banyiizizza nnyo nkwegayiridde kino ekisanja ekijja bw'oba tusobola kuzuukuka fira mu bwavu bwo tutuganira tukoye tumuli baana bato bw'oba mwetaaga kufa mwe n'abantu abakulu abatategeera muveewo tulina generation endala nze kimpisa owenkwe because sigona muntu manya nti kwezi mufere nemanya nenkuweyinga nenkusoma nze tosobola kusanga ngudde ne munabyabufuzi yenna nze nsigala omuntu ow'amazima nga nzobera wankwe kuba lero kwezi oli mukwano gwange ojagenda obbe enchansi gyengambe nti kwezi yabbye kyekimpisa waki kubanga lwaki ogamba ndi wankwe nze bwe bampagira opposition nerekeramu amagezi nenga ni opposition yeno Museveni agenda kwewola trillion 15 teri opposition yabadde kukyogerako opposition Museveni ali mukutwala mwanyi bala bakulwana mu dakiika 2 nga bo baba alawenso emateka gayite opposition ne bese yo teka akiri nyambi omuntu ze wa wansi kati za magezi gange n'okutegeerako ekibayitengo ate ze ndi open news inangwe kubanga kwezi baba unyaka manga bakwezi unyakamo that's why NC esima abantu nga bafudde mugenda kulaba bulungi bwa Segirinnya nga amaze kufa Katonda mugulu mugenda kulaba meyisinga Segirinnya nga wayise omwaka gumu sawa ntwalina omusajja bamuyitanga jeje Ichuri yali musajja mugezi nnyo bannayuganda bamu appreciating nga mulamu kati bakomyabo video ze lwe balaba mugaso gwa Ichuri Uganda ino muze basima bafu Uganda ino muze basima ki kati nefa wano bayinza okugamba musajja abadde ayogera amazima kale kino bajjo yatugamba yajjaga n'atugamba obufere bwa nabya bufuzi naye sawa zo tebasobola kulaba makulu tikubanga ensejjuddemu abagwamu essuubi ensejjuddemu abawumba tuutu ensejjuddemu abasirusiru bwe bagamba tula mutaka naye n'atuula
naka soka kwebuza bati bajja ngambo tula mutaka kakati Ssegirinnya omulimu gwakoze kulabisa parliament era Ssegirinnya omulimu omukulu gwakoze kubala ganti okolera abantu wetaka kumala ku bufuzi myaka 4 ngake musika kwata kazindalo kakatongole mu Miransanafu kagawana abantu basatu bokka bagenda okwogera olwaleero chairman Nyanzi Semugoma n'omukyala netegera nti kodi zaabwe zikoze eki bwe nawulira statement eyo nze nsituka ngenda wali chairman Nyanzi mubuuza nayogero basiyogere kuba budde bugenze nkoye ate jamu mungi ninokera okola ebintu byange nangamba atafaayo ngenda kwanjula nze ngenda okwanjula eri abantu Nyanzi natayagala musoko banga bajibwe nkwata omuzindalo omanya abantu bangi abantu bekindane bagamba bajayogere ne basoka ne babifuta kati Nyanzi ekyasinza okunyiza nogamba nti yasetinze ebintu bino wadde namusonye masa otujjawo kwe kwata akazindalo natandika okuincitinga violence nagamba tulina une mukulu bajjo mpiso teyesigamwa omunyampi nakatekako omunyampi nentegera step ki bwe yavudde ku muzindalo teyampise kali akavuga bakadizo omuzindalo bakatongole kazze mu kwogera bitakwatagana bwe nabadde ngenda bwenti nfuluma nve kulumbe kubanze ndi diplomat abantu bampe ekitiibwa amwe corporate akati Nyanzi bwe nisituka bwenti okugenda ompulira kwezi kyakugamba mukatankwata omukono angamba bajjo Ssegirinnya abaddemu kwanza nenkunyingi muwadde oyo butwali mu musango gwa Sebulime era ebimu ku byata Ssegirinnya Aida Nantaba yali minister wa Museveni yakolumira Ssegirinnya yagamba Ssegirinnya embeera gy'oli mujje njagala kikyate embeera gye ndi mujje njagala kubanga mwasibako omusango gwa Sebulime era Ssegirinnya yafa ngamba akaba ku mutima agamba Aida Nantaba y'omu kubankolumira okitegera bulungi nkugamba kakati mu mbeera muwadde ankwata omukono angamba bintu bina bitwayitamu ne Ssegirinnya kwe tuli kumpe wasani bintu bina bitwayitamu ne Ssegirinnya jangu yogereko eri abantu nzijasaba kakatongole omuzindalo kaguganira akukama Miransanafu nkwata omuzindalo n'empaka bwenti ompulira gwe sebo ntandika okwogera bwe natandise okwata omuzindalo Nyanzi na Stroba ne bonna ne batambula ne bakola ki ne bagenda baada yakafuluma omwana gwe natendedde naye mwebudala ow'ekijaketi yasosokko embeekuulo vaayo toyogera twakukowa naye ng'abadde atudde mu lwaliro ya chairman ki bwe yakikoze nga bakama be bakafuluma bwe bati jukira nga baplantinze debikazi bibiri byeri mu mugongo gye mbadde ntudde naye ng'abantu bawansi bagambuleke bajja akole ki kakati zinesigala nga njogera kuba nategedde bahuligani bw'obeera mu basirusiru abangi olina engeri gye bahandolinga munaye zinesigala nga njogera ne mbagamba temulina kye muyinza kukola muwogana bwoga kye musobola kujjako Museveni ekyokubiri ekisa Ssegirinnya nkweza mmwe bunafuusi bulimba saawa zino wano wali wano mulumbe ayagala okujjayo Ssegirinnya mu parliament ate kituufu yabaddewo era ojja mulaba naawe omumanyi kwezi kakati bwe nayogedde amazima ne bongeramu opika naye nsookera ddala okwebaza security ya Bobi Wine zomanyi omuntu bwankolako amazima ngogera nga bwe gali Bobi Wine alina security ina empisa nenebaza Nowa Mutwe nenebaza Ambassador Firebase nenebaza Mama Sam kansala we Nansana kubanga balabye nga bakuligani bali abagala akafo ka Ssegirinnya bali mukuta kifaananyi kya Nuupu kubanga galokiriza between kwezi myandi yu Museveni yabulaninga Nuupu nga bakuligani tali abadde muwagizi wa Nuupu mutuufu naye nandibadde nga mpagira NRM naye nandibadde nga ndi mubi ng'omulambo gwa Ssegirinnya guli wali mu ddiro n'akola ekyo kye baakoze eki olw'omululu gwono nakigwanyizi ayagala akafo ka Ssegirinnya yabadde atta kifaananyi kya kibiina tosobola kubanga oli muwagizi wa nkyukakyuka kwezi n'olaga obusirusiru ku mulambo kubanga mu kufiirwa ne Museveni yabadde akkirizibwa okujjaawo ne Muhoozi yabadde akkirizibwa okujjaawo omulambo tegwabadde gwa Nuupu kubanga omulambo ogwo gwabaddeko famire yaago gulina abaana baago ate ffe mikwano gyaffe ng'osanga bonna abali abakaya n'okufunirako akazindalo tebasobola kuyamba mwana wa Ssegirinnya nga bajjo bwenyiza kukola ki kwanza sisobola kusanga Nagirinya ne sikola ki munnange nenkizuula so nabadde nkuta akazindalo bwenti ne mmanya nti wano wayinza obutabaawo ba Nuupu batuufu kubanga singa Nuupu teyambaddemu security ya Bobi Wine teyandinkuumye singa Nuupu teyambaddemu Nowa Mutwe tebandinkuumye singa Nuupu teyambaddemu Ambassador Firebase tebandikoze eki ne bambi balwanye n'abantu bawansi okunkuuma ne bagana bali okuba ebitiba kubanga bakasuka ebitiba babanga basatu banna kabadde kakundi kati bambi abantu bawansi nga beewunya busiru bwabwe basigadde bazinze emikono bati nga banyeenya mutwe kati ndawooza omuntu ali soba kyovala nga saavunaanye Kyagulanyi era sirina busungu bonna ku Nuupu navunaanye ono alina akakundi ow'omululu ayagala ogenda mu kifo kya Ssegirinnya ate nga bannakawempe tebalina okukola kuddiza muntu wa kika kya Ssegirinnya ekifo ekyo era ekigenda okuswaza Nuupu ng'etaddewo omuntu nga wa mu nnyumba ya Bobi Wine ekyo kyabulabe ati kigenda kulaga okweyagaliza kigenda jukira wabaddewo propaganda atambula nti Ssegirinnya tebamwagala Ssegirinnya nga yakafa ate oletewo mu nnyumba ate nga gwobadde pulezidenti kyabusiru balina kunoonya muntu mu famire ya Ssegirinnya anaasobola okulabirira famire ya Ssegirinnya okugenda mu maaso ng'omajja bagamba mulina obwa pulezidenti muli bagagga musoke muddeko ebbali tuweeku kuba n'abanaku bafune nti enkola entuufu bwandinoonyezaayo omuntu mu kika kya Ssegirinnya ne mugimwanga token of appreciation
Ngiche kubanga Segirinya ye mubaka. Mpuliriza nedda sebo. Mwenya mpuliriza enyalemu mpuliriza. Segirinya mubaka afuze Uganda eno. No mwaka gumukitunde nga obulamu bonna Maria mu kuyamba abanaku. Ngona mu tubade twaketerere. Otegera bulungi. Obulamu bonna bumalide mukola ki? Kakati omuntu oyo botamusima n'omuddiza kubanga tekati nagambye bye mwogera mu abanyampi mwe banyampi abatuufu mutubati mwene alemu parliament bakusindika genda kulya kati basindika omwana wa Segirinya bamuganda oba driver we anasobola tumukozesa endagaano nti labira buli mwana wa Segirinya labira buli wakika wa Segirinya tukuwadde genda kuyamba Segirinya. That's how you appreciate the man. Munange mbadde nabadde ndi awo jjo amasimu ne gavuga ne banetondera nze am a gentleman chairman Nyanzi yankubidde ntogedde sawa meka nayogere kimuli ku mutima nangambe banja lya mangerigwa na mwenge banja lyange lyaweddewo nangamba naye nsaba onsonyiwe buli mu yekubye bikompola era Nyanzi simuinaako buzibu namusonyiye sirina buzibu bonna na Nuupu ku mutima ku busungu wadde okunyiiga era ensonga eyo ngikomeza najjogerako nabadde jjo kusanyuka TV ne kati engeri gyeri radio ensonga ya Nuupu n'obucupa bwa bajjo ndikomeza ku busoga lyo radio kubanga nakizudde bw'otoba opposition mutuufu government esobola okujjako batekawo abantu basatu bana singa mbadde bajjo waluli juka naddayo okusoma kati ndi reform demand kakati lwaki nawangudde bakuliganiza abangi I felt ahead of them kwana nalabyenga kakundi kakozesebwa singa babadde bana abantu ba wansi nga be bankuli kyandi badde abantu ba wansi bambi basituse mu kidane bampelekera paka ku motoka nesishoya ne batukane ku motoka yange ne bampelekera paka ku kubo awo nategeredde nti amaji gagambadde mu bantu singa kyabadde nga kikolwa ky'abantu bana abanaku bempeereza nandimenyesa omutima naye kyandinumye nnyo nenga abantu bempeereza tokutanjagala bwenti nabakola ki kubanga nze tebanjawula nabitex ate ekyo kyebamanyi bandaba nze ndi open kwezi noba mukwano gwange okola ebyekisiru nga bandi nkola ki kati bano babadde batadde opposition y'ekisirusiru tubesanga kwezi simubuuza naye kakati bwe basindidde ku ki tebalina nsonga ate balina ensonga nalagyo obatandikidde mu bbavu kubanga babadde basiru ekyabanvumizza tebasobola kubanga wali mulambo nga bali mu byabufuzi kubanga omuntu yakoze ekikolwa ekyo yabadde ayagala kulaga nti alina sikini okuba abantu munkuka kyali kituufu kyali kikyamu yakoze ekikolwa ekyo yabadde ayagala kulaga Museveni nti Nuupu basiru balwanira ne ku mulambo omuntu yakoze ekikolwa ekyo yabadde ayagala kulaga Museveni nti Nuupu they are violent olaba kuba ne bajjo waabwe omuntu yakoze ekikolwa ekyo yabadde ayagala kulaga nsi nti Nuupu terifuga Uganda bwe kiba singa kyabadde kya Nuupu yennyini kyandibadde kikolimo gye bali mukatona bwe kiba kyabaddemu omukono gw'omuntu wa Nuupu yenna ekyo kikolimo kye baakoze nze nabadde maze bawe ekikolimo ekisembayo mu nsi tali muntu musiru kwezi ng'oli muganda asobola kulawuza mpisa mbi ku mulyango abadde bakwetegekkedde oba bakugenda bangwiddeko begwiriza kwate bategedde nti ngenda obucupa nga babulina edda bwenna Nyanzi yalesa ataddemu koodi ze nga bwemaje zindalo mutekewo embeera ki ekyo nakyo nina Nyanzi namusonyiye ku mutima era simuinaako ki bwabadde bukalu nga bulimu amazi nze simanyi kwate bwakutte security ya Nuupu era nebaza Kyagulanyi okubeera n'abaana ab'empisa ngaabo abaana ba Red bampisa bambasada Firebase bampisa Mama Sam batajjako buno Julius obufere obulingiza abakazi Nuupu ekyagenda mangu amagombe kubanga Julius tosobola mugamba nti mwogezi wa Nuupu yabadde akwata omutima nekikwezi okaddiye nnyo tomanya byenjogera oyina emyaka mugambe Julius Katongole yeyapise mu bantu omuliro era yataddewo embeera nga tayagala ajogere ne Nyanzi yabadde MC w'omukolo balina politics no wakabampaane Julius yalingiza abakyala yo gwe bakwata ate sikulingiza gwe bakuba emigo n'akatambi gye kali ng'alingiza abakazi kakati mbadde nkugamba kati nze baade baagala kunzijuza ntabukere Kyagulanyi naye nafunye essimu okuva mu banene bonna baaki ne beetonda era nenkijjako omutima era bannange abantu abadde basuubira nti bajja alina obuzibu ne Nuupu muswadde sina kigenda kwongera ku Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi talina musango mu kino kubanga Kyagulanyi kennyini tugambe kale Kyagulanyi tanjagala tasobola kukola kintu kimulabisa ku mulambo njaga tulowooza ebintu bino kwezi Kyagulanyi tugambe tayagala bajjo niwe yandibadde balamu Kyagulanyi tasobola kukkiriza balamu mukuba bukiba ku lumbe kyekikolwa ekisembayo okubalaga nti muli bantu temusobola kubanga Kyagulanyi tasobola kukola kintu kisuula kibiina ki otegera bulungi kwezi kati eyakoze ekintu kino yabadde n'ensonga mmeka mu lulu gwa kufuna kaadi ya Segirinya nga tamanyi kita ekibiina kye na butamanya nti ali mu kutuukiriza manifesto ya Museveni okuvumaganya ekibiina kye nti basiru honorable zaake oli musajja mukulu oli mukulembeze gwakulira abavubuka mu Nuupu gwe MP w'Emityana next time behave as a leader wakoze ekintu ekirabisa ekibiina kyo n'okukulaga nti Segirinya tabadde mukwano go kubanga Segirinya nga bakyamukungubagira n'ogenda mu masanyu kabadde kabonero kabi zaake mwabasuula ekibiina kyamwe buli lunaku
Kubakirizagana nakuyongera kugwa olw'ebikola by'abantu nti Kyagulanyi mumutisa omugugu munene talina watandikira kutereza Nuupu nti bannange Kyagulanyi ekisuula ekibiina kyo abakyali ku bajjo bazaka akola kino abakyali ku Zaaka nga Nyanzi akola kino abakyali ku Nyanzi ng'oli akola kino amazima ga Katonda mu ggulu kyabadde kabukola ka busiru ka bugwagwa omulambo gwa Ssegirinnya nga guli mu ddiiro waliwo abagamba taasanyukeko soko sirike ogenda mu konsata n'akomawo this is our culture nze naluzinze bala muyankubira amasimu yagala ngende kusharinda be Museveni nengana kubanga nze opposition yange ya mutima siyo ne kabampane wakatongole okuba endulu nze nengamba ati ngenda mweni bakola n'ebitooke kubanga nze kizibu ali mu kyeso lange erota ali muyagala nnyo kola nange nakola ko nayo campaign n'enyumirwa mobilization skills ekola ki ati nkubulira kakati ekizibu ky'opposition bwefuna resources zizaffe nga babajja ate batusosola juga tekuwa musaala tolina kyogifunamu n'okwaniriza obwaniriza lutalo kyokka ate ekirungi kya Museveni anoonya bajjira badagana mulaba ku Sheraton soko udenga tunagendayo nti bwe mutaakopa enkola ya Museveni kwagala balabe be mujja kusigala mu ndulu za nnyimbe nga temufuuse bakulembeze mujja kubeera ngaawo nga mukyamulamu abantu kulumbe ne bakuba endungu ebizibu nti bwe opposition eyige Museveni nti oyagala mulabe wo okusinga ate akwagala kale nga kinateze kulumba abandi badde bagamba bajjazeeko mu bintu byaffe ne bagamba tumaze naye ate bwe balaga primitivity omuntu ali primitive kwezi tatula buyinza era omulimu gwa opposition yandibadde efishinga abantu bajja mwene ali mu kujegattako naye Zaaka tosobola kulaba mulambo gwa mwana oyo Ssegirinnya mu Katonda mu ggulu ng'ali mu ddiro n'ogenda n'osanyuka oba olaga kifaananyi ki Zaake kuba njagala okkiriza nti Mpuuga yafunye eggaali ya Fangoni ne Nuupu eyina eggaali kakati abagwagwa babiri basisinkana gy'emirambo okugwa jjukira Mpuuga talina kyafiirwa tali ku level ya Kyagulanyi Kyagulanyi is an international idol we competing ne Mpuuga waka constituency akamu akanyendo mutundwe oganya okubuuka ati Mpuuga yagala kukozesa nsobi nawe ogudde mu katego k'omuvumi kumenani abo omusiru unali ku international level gwo muntu wa international level obere mu butalo bwo constituency era lwaki bwo ina abagogwa mu kibiina kyo bagambako kubanga Nuupu wegwa Kyagulanyi abagudde Katongole Julius tajja kugwa abangola abantu kwafu tebajja kugwa kakati mwabaki mwa batasobola kubuuka mutego bwa mulabe kale gwe bagambye Mpuuga ajja kulumba okwo ng'asubira enduulu era asobola kumuŋoola namwe kimugenda okukola mu muŋoole so singa bajja Mpuuga nayogera nga musirise nga mukola byammwe aswala ne mu mutima kubanga baategera weakness yamwe nti you are violent ng'oyagala kozesa Nuupu ensobi gendo osobola bakozesa ensobi nga bayita mu violent hooligans not violent they are hooligans nti kyabuswavu nnyo goba ebyokulya ku bulumbero w'omuntu banga bago byamazi biba bitufu bago byamazi ne soda how can you do that kumbo tali ulo nebisindanga waliwo omukazi yekalaka kakati obo omukazi bagula bugule ogoba otya kati biri byamba Ssegirinnya Omussegirinnya abadde Mpuuga y'omu ku bajja Ssegirinnya mu komera kyokka ekisinga okuluma abasama tebalina kye bayamba Ssegirinnya bo bajja mu kamera ne befula abali bagala Ssegirinnya Mpuuga mwagale gaana yayambako Ssegirinnya okuva mu komera yagala Mpuuga gaana yawerako abaana banze Mpuuga simwagala ne muntu nze kinvunanya era ekimpulanya kwogera mazima Mpuuga simwagala siri mwagala naye alina ebirungi byakolera ki bw'abaleesa amazzi n'emmere ogoba yaki ku mufu muri basezi mwagala mwe abantu abanupa bago muri basezi mwagala kulya Ssegirinnya bigere bye byafunda mujje obubonero bw'ekisezi ku nnyimbe lekoli aleta emmere ye aleta amazzi kubanga olumbe si lwa nnyoko olumbe si lwa kitaawo gwe olumbe lwali lulo olufundiro byabufuzi nti lulo olwo olumbe lwabadde lwa Nuupu Nuupu si yafundwa Ssegirinnya abadde wa Uganda yenna olwo olumbe family ya Ssegirinnya erinako obuyinza soko sirike family ya Ssegirinnya erinako obuyinza Parliament olumbe lwa family ya Ssegirinnya ineso kwa chaita abantu abenjawo kwa deputy speaker jaiti bajja mugoba wali abe bitwa mu government nti bajja bagoba olumbe Parliament erinako obuyinza badde mbaka wa Parliament olumbe Nuupu erinako ki olumbe lwa party satu government kusaidia Parliament family ne Nuupu nga president w'ekibiina kakati balina kwatagana kusiibula munnaabwe mu bitiibwa nesikulaga hooligans tetali kinuma simanyi Nuupu talina bakulembeze bantu tusula mu twapu yabwe ya busiru Mpuuga bajjawo ne mutamuŋoola n'atambula mufu omati Mpuuga buli omuŋoola akola okimanyi kyo bantu y'obucupa beerabisiza mu bantu nti basiru osobola okwagira abasiru osobola kugenda mu box n'olonda omusiru kakati Mpuuga yaya abo abaagala mwe muli bantu kyabatabuuka nti onaze kutukyokoza tumuleke waliwo Museveni abantu bayinza okusindika nga yagala laga ekifaananyi bulijjo muŋŋamba ndi mutemu bulijjo muŋŋamba ndi mudaba abaagala obuyinza bakuba bajje bucupa uli abo kyangamba kwezi abaagala obuyinza ku mulambo nga guli wali mu ddiro bali mukuba bajje bucupa omanyi kyasinga okwagaza nnyo Kyagulanyi bwe yalinga amaze okwewandisa ku nomination ne bamukuba kyamuwanyaamu ekyakola Alien Skin paleso omukuba mpi Alien Skin awanika empi n'afuna sympathy ekyakola Kyagulanyi kumutulugunya nga tazzaayo naye simanyi lwaki yava ku nnono eyo kubanga mwana cyabantu bagala nyo side nyigirizibwa bwonkuba oluyi jonga banku byobucupa aba bantu abatano nange babadiza bucupa twandi bade penalty fuze basiru obusiru tebugoba busiru amagezi ge gagoba obusiru
kati musiru bwakusula muttu apire n'osiru wala nawe oba ofuuse musiru kati mpuga bwajja n'omugobesa emmere gwagobye emmere ya mpuga gwe musiru kitegeeza toli tolerant tosonyiwa tosobola kuba mukulembeze beera mu busiru bwo kyovula nga bukulembeze omuvuva wa Katonda Katonda gamba bantu kibempe eggwanga gino emisege abatalina mitima giri humani kubanga omuntu waafa osoka n'oteeka ekibiina ky'ebyobufuzi ebbali n'oteeka eddiini ebbali n'oteeka empala n'ebbali kwezo olaba embasi kwagala nga tugambe tweroga n'ofiira omwana n'enzigi okuziika bwongoba gwe musiru bwongoba kitegeeza oyagala kulya mulambo go kitegeeza oyagala kweziikira mulambo go kitegeeza toli humani waliwo kalica abaganda tebali basiru n'abasoma gamba nti bwogamba nti gundi simanyi Museveni poison lisegirinya oba yakoze bice ne Museveni gwe mugamba nti yamuwa obutwa bwajja n'amuziika gwe tolina kugoba Museveni tosobola Museveni bw'otomugoba bw'omulaze omwawutulizo n'omulaga nti Museveni oli musiru okujja okumutugo wa ssatu okumuziika naye bw'omugoba oba ogudde mu katego ka Museveni ak'obusiru nkuwabuwa example naawe birogeko tomalago just I'm philosopher sigambye nti yamusi senkuwa example tobanga muntu atali mukozi wa leegi nkuwadde example nti abalina ndowooza nti Museveni yamuwa obutwa najja n'aziika Museveni tolina buvunaanyizibwa bw'omugoba ku mulambo nti bw'omugoba kitegeeza oba ofuuse musiru munne so bw'omuleka n'aziika Museveni nawe watabaawo kavuyo konna Museveni ajja genda agamba kino nakola kyaki okitegedde kwezi kyenkugamba nga naye yeekuba muki mumutima kakati ya Masaka akavuyo akagenda okubayo leero mpuga yazze kulabisa Kyagulanyi era Kyagulanyi gabakweka video kano leero nyamba okuumba empisa n'obuntu bulamu ng'omukulembeze kamera ekutaddeko amaaso ensi yonna buli wabawo effujjo ekibiina kyo kyekyokya bagenda kuprovokinga Kyagulanyi mu speech bagenda kuprovokinga mu entrance bagenda bazira kuteekawo bagenda okuŋoola okulaga nti wagwa bazira kuteekawo bagenda okuvuma naye you as a leader banga bajwe nabadde gyo mulumbe don't ignore them because obasinga level kati bali abadde bankube bukipa nabalenga tebasenya namannyo kakati omuntu atasenya amannyo Kyagulanyi akujjako atya waya abantu boogeze mu bamasiikini Kyagulanyi bagenda okuwogganira abagala okulemesa okwogera bebaguze kubanga abanaku bebakozesa ebyekisiru teri mugagga akola byaki kakati Kyagulanyi manya level z'abantu abagenda okukolako akavuyo banaku nnyo obalwanira bave mu nnaku gye balimu kakati omunaku bwakuvuma nti Bobi kino tonyiiga yigira ku bajjo nti nabadde mu basiru bakuliganiza abambadde embweza nope sabadiza kubamba singa tosobola kompitingana muntu batalina kyakulya omuntu akasuka akacupa batalina ssente abanoonya 10 mmeka kuba kiriwa kyasirwa nga kirabanga bajja yatwala ssente zaakyo ontegera bujja kugamba kakati dizi hooliganism bagula abantu abanaku abatalina ssuubi ne bakola effujjo ate abantu abakola effujjo balowoozesa abana nti Kyagulanyi tebamwagala kanawe nabadde ndi awo waliwo ayinza okugamba nti bajjo tebamwagala naye kakati gwekezi gwetegeeza nti bajjo tebamwagala kakati Kyagulanyi embeera gyakola ki so Kyagulanyi out reason them like Museveni bwakola n'amanya nti Kayihura ayagala kunzija mu ntebe n'amwongera contract naye kakaza tuno obukulembeze kwezi Katonda yabukola ki munyambe mwe Kyagulanyi video eno tudde Kyagulanyi be ready to face all the humiliation face all the wrangles omwana wa fango ne bwajjanga yagala kulana wa Nuupu gambo wa Nuupu taddiza sigamba nti wa Nuupu talina maanyi naye Nuupu kifaananyi kya nsi elida mi azibajjo babakunda banga nkuta akacupa bana walina baddewo nabadde nsobola okulekawo n'omulambo naye nagambye me as a leader I have to be exemplary sina kufaana n'abantu bakuba bucupa nze nina kubasinga magezi kati Kyagulanyi ogende Masaka singa abantu abo amagezi koma kubawagizi bo bali mbaleke bakole effujjo baswale kuba gwe bw'okola effujjo oli president wa kibiina mpuga bw'akola effujjo is just a constituency MP kamera z'omu America kamera z'e London kamera z'e Russia zonna ziri mu Kyagulanyi leero bagamba agenda kwogera biki Kyagulanyi woba oyogera kola speech eri uniting factor mpuga n'oba tomwagala muwandeko ebirungi bye yali akoze ku Lumbolo kuba yena nyini constituency omukulembeze omutuufu Museveni bwajja wano ng'amanyi nti oli muyeekera agamba koni yatuleetera amazzi eggulu naye yatuleetera amazzi n'amala n'abyonoona natta abantu toyogeza lulimi lutyoboola bakulembeze banno speech ya leero egenda kuwanika nnyo oba okusuula ennyo abantu bona bakisunuli kubanga ensi yonna erize speech ya Kyagulanyi nakulaba nga tewabeera violence ate nga Kyagulanyi mumanyi si musajja wa violence naye yeetooloddwa abagwagwa abangi nti kwezi n'oba mugezigezi omu nga oli mu bagwagwa olukumi ofuuka omugwagwa sometimes naawe that's why language olumu eya Kyagulanyi ewabamu olw'okuba nti ali mu bagwagwa abaki yeetagayo abasajja abagezi babajja bamugamba nti waye ono akuvumye kwezi gwe tomuddamu muwaane buwaanyi ogwo omutima gwe guliva mu Kyagulanyi agenda kufuga ensi akuze naye olw'okuyimba lujja kumuggwamu kubanga buli lolaga mulabewo nti byakola bikuluma abakuwangu kwezi tokkiriza kani kuyigiriza bakiyita stage fright mu kusoma gyensome magendere tokkiriza okulaga weaknesses zo mu bantu kati mpuga ali mu kubalabisa weaknesses za mudati wa hooliganism muoganira ku mikolo mugoba emmere mukuba abantu obucupa ddala indi kwezi omwana wa solo kwegomba okuwagira ekibiina bwe kityo ekisoboka
osobola kuwagira omuntu muogana mpuga twako kitufu mpuga mwamukowa nesi kulumberwa sajja mpuga aze kuziika mulinde kampirioni period zitandike muleke muyimbe mpuga twakowa kubanga bana abantu ba wansi Kyagulanyi gobatiko omugugu omunene ekibiina kye kifaanana ng'ekyabagwagwa abawumba tuutu bana abawogana twakowa abakasuka ebicupa Kyagulanyi tamanyi na bwafaanana bannabyabufuzi kati Masaka Abedi Bwanika yakunze oli omukazi yakunze bonna bakunze tageti yaabwe eriemu Kyagulanyi kakati kiringa Museveni bwe yagwa mu ambushi y'Obote Museveni agamba bwe yagwa mu basirikale b'Obote yeefuula bo kulawu yabawuta ekiraka bagenda okumutta yeefuula bo nayogera ennaku ebaluma tiyabalaga busungu ndize minisita gwe muwambye wa Museveni yali minisita ku mulembe gw'Obote Museveni bwe yagenda eruweero bwe yabbanga emmere yagambanga gavumenti y'Obote yebba emmere eyo ebeera logiki nti ozanyira mu weakness za mulabewo kati mpuga azanyira mu weakness zammwe kiriza gana mpuga ina corporate class gyakutwala kutojja kusigaza bano bakasuka bucupa mutwala obuyinza wetaka class y'omuntu asobola okukubira kigundu n'agamba kweza awangudde mulangirire bana bakasuka bucupa bakoma mu nnaku yaabwe ne bafuluuta basulana mu myala kali kutagala mazima ono ajagera yabake myala gye ali omumonde gwe nguleringa twagenda mu State House ekiro Kyagulanyi kuyingira State House omuntu anayingira State House empisa kintu kikulu kakati Kyagulanyi tandikayo emisomo egiyigiriza abawagizibo beyisa batya mu public okusikiriza abalala begattako bino byenjogera bya magezi ndi gye munaako mukola ebikola ebala bisanga abasiru nupu tesobola kuwangala myaka mukaaga maaso sigamye tegenda bwe batakyuse basobola okukyuka ne bateregwa nga libegomba teri gwanga lyegomba mugwagwa era singa nabadde nkolera Museveni gye nabadde nfunye olugendo olugendo okulya sente za Museveni mbaga mwankuba obucupa mwangoba kwezi sigasada ku opposition bituufu ngate opposition yange ya mutima si akabampane gye nabadde nfunye way out nabadde negendedde wa Museveni kwedira sente bali sente ziringa bicupa basale batuyita tuli kuba n'abanaku abatategeera nino gamba kantekeke eddoboozi lyange ku nsi wadde bano bansigyeko wayasijja genda waani kubanga opposition yegoba abantu ati basiru kati balina akaboba opposition kabanda bantu siru opposition mwajja kumanya bambega ne batali bambega kakati omuntu omugezi wamanya nti bajja ombega tomuwa byama gwe bajja mukozesa ekirungi kyakolera otuuke olaga tata oli musiru Museveni bwe yamanya nti mutebire embega yamuleka make n'akoma n'amwana wa Governor Bank of Uganda gwe olowooza nti bajja ombega tomuwa byama genda mu budget mobilization gyakolera abantu okwegattako kubanga temwajja kumanya bambega ne batali bambega temulina kantu kapima bambega oyinza logaba bapima bambega nga be bambega kakati ze ngenda dde ku kitebe kya Nuupu ebyama bifuna ddi yika nkubuza Museveni nga yagala okubega Kyagulanyi akozesa bajja omanye ebyuma bibateeka mu motoka ye gomanya abantu abali ku Kyagulanyi abalipoting wa Museveni nga tonagenda Masaka ate osobola okutegeera nti ono mbega okumanya babalogo obusirusiru mbega tebamutegeera nti mbega bamutegeera nti mbega mulimu guba gufudde kati ogenda kubega ani nga bakutegedde oli mbega tanti bannayuganda beesibira mu mbeera embi ey'obutategeera twegamba basuubula busiru na hooliganism buno obusiru bw'abannayuganda abamu busuubule busuubuzi oba baabugula Kenya ne Kenya bagezi baabugula bamutukula ku booda obusiru bw'abannayuganda baabugula mutukula ku booda ekivuga kive ne kikola live ne kigamba bajja ombega kyokka otegedde ndi mbega bajja tuddamu wa byamabyo muleka ku mobilizing abantu bakwegatteko ogenda mu State House bajja oli musiba ng'oli mu ntebe nika tesobola kuba na mbega ditekita nga tonafuna bwero si one katoba wajja ate bambega babeetaga mu gavumenti yonna bwe mbambega omanyi nti bambegera Kyagulanyi wategerezenga teri gavumenti etambula nga terina bambega ogwo si musango nti bajja okolera Museveni nabaana abawugana baagala mirimu okukolera Museveni tebalina chance kati bebasooka okudduka nalabega bali ku General Gaddafi okumanya bannayuganda bano baawungenerwa nga yeetaaga kuva mu nsi muno General Muhoozi yabadde ayingira kivulu kya Spice Diana yabadde coincidence sagala kuwaayiriza General Gaddafi nzo namulabidde yabadde ayingira bibye ne Muhoozi ng'ayingira bibye kwezi sikiwandi General Gaddafi asobola okukola ensobi eyo yabadde coincidence ku Serena bane kati kasoka ensomesa oyina obudde ensomese Gaddafi ananswaza buswaza ababadde ku General Muhoozi yonna yabadde security ne Gaddafi mwe yajidde mu Gaddafi nikola event yakaba kwa katambe kano ogenda kunswaza buswaza naye kankuyirewo omubiri kusiza Gaddafi gwe mmanyi mpuliriza Serena Hotel teri konti jena ayingidde teri konti Museveni ayingidde abantu basigala batambula normalize ntegekawo ebivulu eri yabadde red carpet nga Gaddafi averi nga ne Muhoozi averi ne be meeting da ku check point okumanya Gaddafi yabadde ku bibye Muhoozi yayingidde bibye ne Gaddafi natukamula natulawo Gaddafi yabadde azimbye galina okuzimba ogana Gaddafi okuzimba Gaddafi omugana okuzimba Gaddafi kyogamba asobola okukola ensobi asobola okukola ensobi n'alya mu Kyagulanyi olukwe mukana akaddaka abamuliddemu babadde bafaanana naye nga singa Gaddafi kuba Gaddafi fuutu soja omumativu kubanga kati gwe oliwo emyalemu gwe kakati lwaki owakanira Gaddafi wabaddeyo bimanyi nnyo kakati gwobajjamu ngaani
andi bwe busiru bwe badde nkogamba kati bwe ina kapimando no wango no si wange kakati njana muhozo manyita ya dama ogereza kudda mu numba andi bwe busiru bwe bagamba kakati kitwala kanku example kwezi bamukaya tukitwala ndi Gaddafi yabadde ne muhozi omanyoto bayogereza muhozi abawe mu kwa Minister of Security International General Government kakati lwaki muine ndowooza ye kisiru etategera ngomanyoto bakyagwanya tuma General Gaddafi gendo mbegere muhozi lwaki musaida abantu emisango lwaki ngaba mulense politics wa hooliganism gomanyote ba Gaddafi aina mission jaliko ati nkwekisa hapo kwanza amwenani di student andi atinze bitu sera wangere jobira bamu lwacha baumba tutu bakumanyi bajo byayogera ndize sora kujajinga muntu paka nga yatudde kakati gomanyote ba Gaddafi bamu mission cyagwa njigeno onketele government ngali mission jaji go wacho jajinga Gaddafi gwenda Gaddafi bikola byo muntu bimwayimirira kati sawa zino sora kusa bajo si opposition kubanga toina ka bajo tutambula fendi ati kakati Gaddafi Gaddafi otambula naye Gaddafi yina mulabye ko na wa mulabye na maso ate omuntu omuchami yero ka mu kamera byamukwatidde yo tikabi mukwata joka yata manyi wali kamera kubanga spice dayana kamera zabali zitanika ku gate motoka zigira osobola kola diri kusana ne batamanya mujje ka abantu akajjanya obusirusiru Gaddafi ina loitiye kibaza mesanga bala simusindika ne mujjane mu kamera bala mu mubadde mwenna obivu kakati tubadde fenna kakati bosangane na banja soko mbulize bosangane na banja Prime Minister w'Egwanga nga twegere kanti wabasendeza wabachiriza zankolera Museveni kakati yeye nkoje muteka mubanda Uganda fe tuyine emikwano nga twatandika najo kuvadja sijja kugera ku Chad Gaddafi zimanyi kimchi Gaddafi yabadde coincidence njagala kulaba Gaddafi njaga Gaddafi ajiwa na Aswaze ajiwa na ngambe tikatawagira government awonje kuva mu Gaddafi sobola kuva mu Gaddafi na tikivudde kwanga kutosobola kolera basajja bano zibaida sogera politics wabo chayi nalabye kulumbe ng'abantu banonya ndulu bogera politics wa ndulu baba wane zinako wakabampane twale nga mvuma abantu nze neku ya abantu nze neku yebiumba tutunze bajjo sabi vime direct awo nebikasuka nebicupa nabigambye iki sabi gambe mukasuka mwongere mbwa mwete mwina mpisa muri basiru musobola kujja ko nze biyenje ebyo ate zinabadde solo ko ebyo biyenje solo kwite nako Museveni byavuzo obongo kati wala omuntu akala kujja ko Museveni yeyisangamo ebyo Museveni yabiteka kunako wala paka lwebirifa kakati nze sola kujajinga General Gaddafi abadde okupima Kyagulanyi olwokuba kamera zimukutenga muhozi ayingira naye ayingidde kumune muhozi nefuuka embozi ate propaganda wa Museveni kyovula bagulamu ba blog abantu basiga ne mutandika okusiga abantu kyoka Bobi Wine Kyagulanyi taina mikwano gye mweni alemu Kyagulanyi taina mikwano Kyagulanyi ne mikwano gye mingi mweni alemu ngajikweka atya kati kakugambe 99% mikwano gya Kyagulanyi nakyo kanchikuwa nita sola kubatta na mama wa blog gwe manyi kuno kuyita nga mama we kada weni alemu emitiana nenga jako navuma abantu beni alemu yagala gana NRM government eri mu buyinza tosobola kugyewala tukozesa resources za NRM omusalo opposition gwafuna gwe NRM security ye NRM toina bokola ki wabula ogyewala otya ngoina opposition yentufu mutima nga bajjo ate nga bona boka kwewakana tindo tu mzee bagaza opposition yabwe gomanyo to bazenge ndokuda mu bigere bya Kyagulanyi gomanyo to bagenda ko opposition yanga abantu bangoberere enako eriko nyiniyo kwezi wasoma degree kibaita struggle yenako etuma fenna teina niyo gwani angati Kyagulanyi nako emuluma yenuma uze nile nako yanga ndi mukonya school fees 45 million Kyagulanyi osanga esa sonde da school fees you are endi mubulago pemi solo nze mwembera mu bine byenako nfa kunako yange gwani akama Kyagulanyi nanyini nako mu Uganda kati bye bitu byemulina okujja mu bantu obumba tuto obwo